yakeera nkya n'agamba Frank Ntambi nti genda otandika okukolera struggle. Tori yamutuma yakiraba bulabi ye n'akyerabamu era talina gwakolera. Wadde nga Sabazonto agenda maaso n'okunyonyola nti Frank Ntambi teri yamutuma kola byakola, ate ye mwana mulenzi Frank Ntambi we yazzeemu okubanga ayanukula Sabazonto. Frank Ntambi agenda maaso n'okuba nti annyonnyola nti amazima gali nti ye kyagenda maaso n'okubanga kimukwataganya ne Sabazonto y'ensonga ya struggle oba ensonga ze bakkiririzaamu. Lwaki nakola ne Sabazonto in the first place was because of betukkiririzaamu mu nsonga ez'okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Okay. The struggle. Because of what I was seeing them doing. Nengamba, yes, now these are comrades. I can work with them. Wabula mwana mulenzi mukulu Sabazonto agenda maaso n'okubanga abuulira mwana mulenzi Frank Ntambi emu ku nsonga ye z'asuubira ze yandigenze maaso n'okubanga amunenyerezaako mu buufu obufaananako bwe butyo. Ntambi kyemunenyeza kimu yandibadde anenyeza ebintu bibiri. Senga mmala okulya nga bwe bagambye nentandika okumutuuza nga lwakwata ekkubo erigenda gye twagendanga nga vaayo oba nansanga nga ndi abantu nga naye ekituufu wano wo twakolanga nsobi ekituufu kyekino nga ntandise okulya bye nakolanga awo yandibadde annenya. Ekyokubiri yandibadde annenyeza butamuwaako. Mwana mulenzi Frank Ntambi ayongera okulaga nti byonna byazagenda maaso n'okubanga akola n'okulowooza ku Sabazonto tebeerangako nsobi mu buufu ofaananako bwe butyo. Ennyumba yagwamu kibuyaga obusolya ne buvaako ne bugira ennyumba yaffe n'ebeera exposed. Netandika okutukuba. Wakati nga Frank Ntambi akyagenda maaso n'okubanga anenya Sabazonto ye buli wajjukira olunaku lwe yagenda maaso n'okuba nti atuuka eggulu alunyumyanga lutabaalo. Ekiro tulaba tutuuka mu barracks ekiro ku Saturday ku Friday tuva ku ssaawa 3 batutwala okusinkana omusajja we twasanga bano. Okitegedde? Nze kwolwo nayiga simanyi byandibadde omusajja akugamba nti ddamu onvume. That's when you will know that a general can cough and the milk turns red. Okitegedde? Naye nga gy'oli gwe ne yakututte ne b'osanze bokka be bamanyi nti gy'oli. Okitegedde? Kati awo oddayo eka gwe kennyini n'ofumintizaamu n'ogamba kasita taŋŋambye nti va ku opposition taŋŋambye nti weegatte ewaffe kansigale mu byenkola. Wakati nga Sabazonto yeewozaako ku byonna ebyali eggulu mwana mulenzi Frank Ntambi teyagenze maaso nakubanga amuttira ku liiso yadde eddakiika emu bweti. Well, ebiseera ebisinga ndi musajja anoonyereza, ndi musajja tapakukira bintu, ndi musajja yeefumintiriza. Ensonga ezo nga we zajja eza Bizonto okugenda eggulu, because we have to be bold and open okubuulira abantu. Okugenda eggulu okumitinga mwami Salim Saleh, General Salim Saleh kale mu byonna Sabazonto byagenda maaso n'okuba nti ayogerako wano na wali alina waatuuka ne yeekuba mu mutima n'agamba nti ensonga yokka gy'asobola okuvaako okuba nti yeetondera mwana mulenzi Frank Ntambi wine Balkeza eyinza kubeera emu yokka. Naye lwaki simugamba nti nga mmanyi kisobola okugenda bwe kityo kiwedde katukireke kigende kiyitewo kikole kigende. Wakati nga Sabazonto yeewolereza mwana mulenzi Frank Ntambi ensonga yoba essira waasinga okubanga aliteeka kyekyokuba nti omukulu yagenda. Frank agamba byonna bikole byonna byogere ekikulu wagenda tewagenda. Tuli mu communication, we know how to verify information. Tetuli basiru. So you verify, you have sources each and everywhere. Ngas information yomu okiraba. Okay. Tabasajja ebyaddala bakola ki baalya. Kakati ekyo ne kibeeraawo nodda ku mukulu Julius. Omanyi ofanya ku bintu omuntu byayogera n'ebikolwa bye mojja. Today someone yeeganye totally n'agamba newe nteekawo omukono guno
sigendangayo tebandabangako information najja n'agamba twagendayo ne twatwalibwa mu buwambe abadde yeeganye amaze nakkiriza naye si neyeteako ekirala ntwakola ki twagenda mu buwambe ayi twagendayo gumu information n'akomawo nti ogwali gwa kusatu nakkiriza yesi gwali gwa kusatu naye nkoze ne gavumenti emirimu egiwerako era mbadde mbakolera mu sekita bweti nemweno naye nga in the first place yagala n'ekisooka kiyali astandingako for the values and stuff as compromising ebyo nga biri awo Sabazonto still yagenze maaso okuba nti ayongerako bwati nakuvuma nga nekyakuvumira takimanyi olumu otendewalirwa mu mutima noga naye kino ki amaanyi ne gakuggwamu nti bo abakuvuma bakoowu bakuyina ng'omulwanyi waabwe naye tebakusasula kyokka bakwesiga nti ogenda kubalwanirira kati balaba amagye gakendedde kyekigambo Shalom kye yagamba nti babasiba wano ne tubayira omubiri nga tugamba free Bizonto naye nga yagambanga free Bizonto ng'alika mu sofa atudde. So exactly nakugamba eno gye tuyita the War Command Center olutalo weruli tuluwunyiriza ne tugenda maaso okuba nti tutuukawo we tutuukawo tutandika okulwekenneenya oba ne tulwekkaanya ne tumala ne tukuleetera abalwanyi babiri nga bwe baba bagenze maaso n'okuba nti no bageesimbamu kibeera eriggwe okutunula n'otwala ttiimu ne side gy'oba osazeewo okubeera nti otwala. So essaawa zino embeera eri mugenda maaso n'okuba nti ebaawo embeera eri wakati wa mwana mulenzi Frank Ntambi versus Sabazonto. Sabazonto yakulira Bizonto comedy ate mwana mulenzi Frank Ntambi is an analyst mu buufu obufaananako obwebuti. Ojja kujjukira nti ebbanga ddene nnyo oba ebbanga lize litambulira nga ababiri bano bakolera wamu. Ojja kujjukira nti Sabazonto abadde akyazanga mwana mulenzi Frank Ntambi wali ku mukutu ogwa Bizonto comedy mu buufu obufaananako obwebuti. Wabula okuva olunaku lwekyagenda maaso n'okuba nga kizuulwa nti Bizonto byalabwako eggulu embeera yagenda maaso n'okuba nga ekyuka. Mu nnaku ezaasooka Frank Ntambi yagendanga buli wamu waawa analysis adifendinga nnyo Bazonto era Frank Ntambi ng'agamba tekisoboka kubanga abasajja baalidde ng'akiwakanya. Nabo bennyini we baavaayo baasooka ne basiriikirira era tebalina kye bagenda maaso nakubanga boogera dhonga bulletins oba dhonga wanji bagendanga maaso n'okubanga tabloids ez'enjawulo zikubamu ezigagamba nti Bizonto byabadde eggulu. Oluvannyuma lwa byonna ng'omuliro gwongedde okubanga gusukkuluma Bizonto byavaayo ku last ne byadmitting nti ekituufu eggulu twabaddeyo. Wabula mu kusooka basooka gamba nti omulundi gwe gwali gusoose ate oluvannyuma obutambi ne bugenda maaso n'okuba nga bufuluma nga bulaga nti bano nno baali babaddeyo omulundi ogusukka kugumu mu buufu obufaananako bwe butyo. So gye bagenda maaso n'okuba nti nno bikkira nga Frank Ntambi anyiize nnyo olw'ensonga nti yasapootinga abasajja bano nese kusapootinga yenna nga lowooza tebasobola genda maaso okuba nti bakikola. Ekibadde kigatta ababiri bano Frank Ntambi is an analyst but mu buufu bwe bumu asidinga nnyo ne His Excellency Bobi Wine wamu n'ekibiina ki National Unity Platform ate era mukadde kamu ne struggle. Mu buufu obwo ne Bizonto bibadde bimanyiddwa ebbanga lyonna nti content gwe bikola agenda maaso n'okuba nga akoona nnyo abali mu buyinza n'okuba nti abanyeenya okuba nti bakola ebyo ebigendera mu layini y'abantu bye bagenda maaso okuba nti nno baagala. Sebbanga lyonna abantu babadde bagenda maaso n'okuba nti bakiteeka ku Bizonto nti Bizonto bikolera bantu era biriwo ku lwa struggle. Wabula okuwulira be baali balowooza nti ba struggle ogenda maaso n'okubawulira nti baali ate bagenze maaso n'okuba nga basisinkana omu ku bali ku sayidi eri ey'abali mu buyinza. Ekyo kyagenda maaso n'okuba nga kitabula bangi era ne bagamba nti bano tebakyabajjako hadithi. Wabula mwana mulenzi Bizonto mu zimu comments oba zimu statements yagenze maaso n'okuba nga akola yagenze maaso n'okuba nga agamba nti abantu abamu
mubeereye bali mwe mukuba agiwadde omuliro wano na wali wabula nga temumanyi bo kiki kye bagenda maaso n'okuba nti bayitamu. Era Bizonto yagambye nti bw'obanga otuuseeko waggulu eyo nga bakuyise ng'obadde ogenda maaso n'okuba nti osekeetera oba okulumba aba gavumenti, ti bw'otuukayo bw'oyinza okukimanyira nti geno ayinza kukolola bukolozi ebibyo ne bikyuka ne sekukyuka yenna. Wabula Frank Ntambi bino byonna tagenda maaso nakuba nti abiwuliriza wadde ogenda maaso n'okuba nti abikiririzaamu. Yagamba nti Bizonto mulimba, Sabazonto olimba, sijja kugenda maaso nakuba nti no nzikiriziganya naawe wadde ogenda maaso n'okubeera nti ndi mu line yemu naawe mu mbeera efaananako bwetyo. So that is Frank Ntambi for you. Agamba takyasobola kubanga akyala ku mukutu gwa Bizonto, tasobola kwekulubeesa yadde okulinaana abaalya mu bantu olukwe n'okuba nti baalya ne sekulya yina ne batakoma okwo ngalo komba byonna ne bigenda maaso n'okuba nti biba. Abaseddi omusonsozi ly'erinnya agaliwo omukutu kwoli genda maaso n'okubeera nti video eno ogiraikinga. Thank you so much. Mwebale.